Tubaaniriza nnyo akulisa bannange mu kusaba kwaffe kuno okw'olwaleero okugenda okufa okw'abavubuka ate era nga yessaani yaffe eno esembayo mu kkanisa eno eggalwewo bagenda okugiddaabiriza. Tujja kumala emyezi nga 10 oba 11 nga tetuli wano nga tuli mu kkanisa ya St. Mark Oval etujja okubeera ejja okutusenza emyezi egyo nga eno ejjanjabibwa oba ng'eddaabirizibwa. Kale katandika okusinza kwaffe n'oluyimba lwaffe olusooka. As we all know, this is going to be our last Sunday here for the next 10 to 11 months, as this church is going to be going under renovation. And we have Canon Giles Goddard to say a few words to us just before we continue to have more of our service. Well, thank you very much for allowing me to interrupt your service. It's very good to be with you again and to see some of you again who I saw this morning. The 10:30 service in the morning, we've been talking about going on pilgrimage. So we're going on a pilgrimage to St. Andrews that you know very well. We're going to be there for 10 months.
and you're going on a pilgrimage to St Mark's, Kennington, because St Andrews is too small for you. So I just wanted to wish you all the very best for this next 10 months. I know that I'll be seeing you on and off, and some of you will still be coming to the 10:30 and be part of St John's community. Others won't, but we'll be linked by the bonds of friendship, and hopefully I can come to one or two of your services while you're elsewhere as well. And also I wanted to thank you very much, because you're giving us a window, I think, for the new renovated place. So one of these windows along here we're changing all the glass, and it will be given by Kw'Okusinza, and we'll create a plaque which says that, so that you'll very much kind of be part of the renovated church when you come back. So I'm very excited about the next 10 months. It's been a long journey to get here. I've been working on it for 11 years. Sometimes I thought we'd never get there. The total cost is £5.2 million. Whoa. We've raised about 5.1 million, so we're about 100,000 short now, but we'll cover that gap. I know we will. And I'm very pleased that some of the grey chairs have gone to Luganda, I think. And the green chairs are going to go to Sierra Leone this evening. So in fact, you'll have to finish by 6 o'clock, because somebody's coming to take the chairs away, the green chairs. So that would be a good time to finish by. But I just wanted to wish you all, whether you're online or here in person, the very best for the next 10 months. And this comes with the love of all of us here at St John's. And can I pray with you? Can we pray? And so, loving God, as we come before you in this next stage of our life, we ask your blessing upon us. And I pray for the people of Kw'Okusinza and Luganda, that you will bless them richly and be alongside them as they journey forth on pilgrimage to Kennington. And bring us back safe and sound and transformed by your love to a building which is transformed too. We give thanks for the many blessings that you give us, and pray that we may always be given grateful hearts, and that we may walk forward in courage and trust and hope into the future. Through your Son, Jesus Christ, who died and rose again for us. Amen. Have a wonderful time. I think it's very befitting for Kw'Okusinza Luganda to say a big thank you for also having hosted us here since you came. And as we say, we would like to continue to be part of St. John's Church, and we'll be back when the church is open. So thank you so much. Thank you. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna, ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu, okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe, era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku bw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire era tusiriikirire nga tumanyi nti Katonda ali wamu naffe kaakano. Ffenna awamu tuddemu essaala eyo eddiridde. Ayi Katonda Kitaffe Ayinza byonna, era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'omu mitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka go amatukuvu. Tuleka ebitugwanira okukola, era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe, Ayi Mukama, otuddire mu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, otusaasire abaatula ebyonoono byaffe. Obazaaboneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ayi Kitaffe w'ekisa ekingi, era okutanula leero nkwegendereza
nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, otusaasire ffe, otusonyiwa ebibi byaffe byonna, otuwa ebbanga okulongoosa obulamu bwaffe, era otuwa ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Ffenna awamu tuddemu essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tubasonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ffenna nga tuyimiridde tuddemu ekitiibwa. Ekitiibwa kiba eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Katutuule tuwulire ekitundu kyaffe ekisooka. Ekitundu ekisooka kivudde mu Zabbuli 56 essuula esooka okutandika kw'esooka. Onsaasire, Ayi Katonda, kubanga abantu baagala okummira nze. Bazibya obudde nga balwana nga banjooka. Abalabe bange baagala okunnira obudde okuziba, kubanga balwana nange n'amalala bangi. Buli lwe nnaakyanga neesiganga ggwe. Mu Katonda ndyebaza ekigambo kye. Katonda gwe neesiga sirikya. Ab'omubiri bayinza kunkola ki? Bakyusa ebigambo byange okuzibya obudde. Ebirowoozo byabwe byonna bimpaako olw'obubi. Beekuŋŋaanya, beekweka, bakebera ebisinde byange, nga bwe bateega emmeeme yange. Baliwona olw'obutali butuukirivu? Mu busungu suula amawanga, Ayi Katonda. Gw'obala okutambulatambula kwange. Oteeke amaziga gange mu kasumbi ko. Tegawandiikiddwa mu kitabo kyo? Abalabe bange ne balyoka badda ennyuma ku lunaku lwe ndikaabiriramu. Kino kye mmanyi, nga Katonda ali ku lwange. Mu Katonda nditendereza ekigambo kye. Mu Mukama nditendereza ekigambo kye. Katonda gwe neesize sirikya. Abantu bayinza kunkola ki? Ebirayiro byo biri ku nze, Ayi Katonda. Ndisasula ssaddaaka ez'okwebaza eri ggwe, kubanga wawonya emmeeme yange okufa. Tewawonya bigere byange okwesittala. Ndyoke ntambule mu maaso ga Katonda mu musana ogw'abantu abalamu. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomya. Ekitundu ekyokubiri kivudde mu kitabo ky'Abaluumi ku ssuula eyokuna okuva ku nnyirwa 13. Kubanga okusuubiza tekwaweerwa Ibulayimu newankubadde ezzadde lye mu mateeka nti alibeera musika wa nsi zonna, wabula mu butuukirivu obw'okukkiriza. Kubanga ab'omu mateeka singa be basika, okukkiriza singa kudibye era n'okusuubiza singa kuggyiddwawo. Kubanga amateeka galeeta obusungu, naye awatali mateeka era tewabaawo kwonoona. Kyekuva kuva mu kukkiriza kulyoke kubeerenga kwa kisa, okusuubiza kulyoke kunywerere eri ezzadde lyonna, si eri ab'omu mateeka bokka, naye era n'eri ab'omu kukkiriza kwa Ibulayimu, ye jjajjaffe ffenna, nga bwe kyawandiikibwa nti, nkufudde jjajja w'amawanga amangi mu maaso g'oyo gwe yakkiriza, ye Katonda, azuukisa abafu era ayita ebitaliiwo nga ebiriwo. Eyakkiriza mu ssuubi ewatali kusuubikika, alyoke abeere nga jjajja w'amawanga amangi,
nga bwe kyayogerwa nti ezzadde lyo liriba bwe lityo, n'atanafuwa mu kukkiriza bwe yalowooza omubiri gwe ye ng'afudde nga yakamala emyaka 100 n'olubuto lwa Saala nga lufudde. Naye mu kusuubiza kwa Katonda teyabuusabuusa mu butakkiriza, naye n'afuna amaanyi olw'okukkiriza ng'agulumiza Katonda, era ng'ategeerera ddala nga bwe yasuubiza era ayinza n'okubikola, era kyekwava kumubalirwa okuba obutuukirivu. Ekitundu kyaffe eky'okubiri. Kakati nga tetunnawulira mwami mukyalwa nga agenda okutubuulira, katuyimbe oluyimba olwokubiri nga tetunnawulira kubuulira. Balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nange neebaza okuba nga ndi mu kifo kino. Nabadde simanyiiko nti nja kuba wano, naye Mukama n'ateekateeka bw'atyo. Message nali nagifuna lunaku lwa Kutaano, nali nvuga ngenda kulaba nga njayo muwala wange ku yunivasite nejja ngamba Katonda ngenda tutandikirawa. Naye Mukama mwebaza olw'okuba nsobosezza okuba nga nsobodde okweteekateeka okujja okugenda mu maaso gammwe. Abo bonna abafunye ebirungi tubeerabaliza neegatta ku abakusaayo bonna okwebaza Mukama byakuyisizzaamu. N'abafunye ebizibu nabo Mukama tusaba abagumye era abasaasire. Oluusi nnyo tugenda tusaba nga biri wala, naye bubadde bugumu kubanga
mukyala Esther badde simusubira kubeera wano olunaku lwaleero baziise mukulu we omwami James Sebakijje yandibadde ku Zoom naye tasobodde naye nasalawo okujja kale okufiirwa kuli wonna era naffe okututuukako omusabire embeera gy'ayitamu si nnyangu naye yeegumizza era n'aguma n'asobola okukola ki okubaawo era ng'abaweereza naffe mutusabire kubanga ttiimu yaffe nayo mulimu omuyaga omutonotono oguli awo gwendaba naye Mukama atubeere tusobole okuyimirira obulwadde butuzinze tusumba tubeedde naye ebbanga eriwerako kale mutusabire tusobole okukola ki okubanga tusobole okuyimirira okuweereza. Ekirala kyembadde njaga okwogerako natandika okay Sunday abavubuka era tuba tusuubidde nti abavubuka bagenda tukulembera naye tebasobodde olw'embeera ebizibu ebyokufiirwa naye Mukama atubeere tusobole okuba nga kale tusabe. Taata omulungi tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde abali ku Zoom abali wano mu kanisa tukusaba ojje wakati waffe okutusumba era n'okutubuulira era n'okubeera mu bulamu bwaffe ekigambo ekigenda okubuulirwa kibe nga kituzimba era tuba okuba nga tukinyweza okukkiriza kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abavubuka embeera gye bayitamu si nnyangu tebaawukanako nnyo naffe abakulu bali mu bunkenke. Nagenzeeko website gye bayita School Leavers website ne njagala kumanya bigendererwa ki oba bizibu ki abavubuka bye bayitamu naye baawadde ensonga 10 esooka nti abavubuka tebalina mirimu. Ndowooza nti kiri waffe wekka naye ne wano nabo abavubuka tebakola ki tebalina mirimu. Abamu tebasobodde kufuna buwanguzi mu kusoma kwabwe oba bye basomye si bye bakoze nga beefudde omuntu alina diguli ze nga 2-3 naye omirimu ne gikola ki gikula oba avudde mu ssomero abantu bangi nnyo bakyali mu maka gaffe nga bakulu bandisaanye ne bagamba nti beetandikire naye nga tebasobodde okuba nga tebasobola ki kweyimirizaawo. Abamu okwefaako ku mibiri gyabwe okuba nga olabika bulungi ennaku zonna tubeera ku .com okuba nga feesi yo ekola ki esanyusa nakyo kitwalidde abavubuka ebiseera bingi era kibamazeemu amaanyi. Abavubuka abamu bakulidde mu maka agalimu ebizibu taata ne maama teboogera tebakolagana kale abavubuka ne beesanga nga bali wakati awo mu kukola ki mutaagana. Ate abamu basazeewo okukozesa ebidagaladagala Nowasank Street waliwo ekiseera kyotuuka nga tuyagala balinye bbaasi era tusaawa 9 awo saagala kulinnya bbaasi tusaawa 9 wala ndamugamba linnya train kuba saawa 9 ogwo saagala nnyo kibeera ku ki ku bbaasi. Abalala ebyefuna materialism abalala bangi naffe amayumba tetunagafuna ate abavubuka banaakola batya nabo tebalina ki mayumba bino tuyinza okuba abamu twenyumiriza nti naye ennyumba yange e Kampala naye bo nabo chance ey'okufunayo ennyumba wano oba e Kampala nga tekola ki teriiwo. Abamu negative stereotyping njagadde okukozesa ekigambo okwetoniya oba okwejajaamya anoonyeza ekigambo ekijaawo nga buli omu batunuulira kifudde ate n'ensonga endala emitimbagano n'emu abalala obumenyi bw'amateeka. Kale ng'abazadde oluusi tusalawo ne tuwa abaana baffe ne tuteekawo amateeka
bw'otokomawo essaawa eno todda. Ne weebuuza watokomawo essaawa eno tadda, olwo anaddawa, anaasulawa. Ne twesanga nti famire yaffe tetukola bwe tuti, oba towulira nja kuzzaayo e Uganda, ekyo kibuuzo kinso common, nja kuzzaayo e Uganda, ono wange tolina kyoyinza kunkola. Kati weebuuze, omwana akomyewo awaka, avuddeyo bamuvumye ku social media, bamuvumye nga watasaanidde, akomyewo awaka naye naawo n'asanga ki nga waliwo omuliro. Kyandibadde kirungi abazadde okuba abakakkamu eri abavubuka bannaffe abakyasula ewaffe, tufune omukwano gye bali nga tubasomesa obulungi obuli mu buwangwa bwaffe. Omuntu omusomesa ekirungi ekiri mu kintu kyoyagala ayige, ajja kukola ki? Ajja kitegeera. Naye woomukaka ajja kufuna obuzibu. Waliwo omwami omu yagenda n'agamba, ali mu Nigeria, nabakolera muko, n'agamba nti kasita ondeetera omuzungu wano toddamu kukola ki? Tokyali mwana wange. Namugamba kale ssebo, nti bw'oba odde osubidde wano okumpi, ate guno gwolina kontwata gwanaazaala onoomukola ki? Ataddewo emisanvu wakati w'abaana baffe ne tubagaana okweyanjuluza mu bulamu bwabwe. Kale Mukama atubeere mu kubeera nga tuwumba, nga tuzimba abavubuka bannaffe, abavubuka batabani baffe, mikwano gyaffe, okubalaga ekituufu nga tukibalaga n'okwagala. Pawulo awandiikira Abaluumi, eno ekkanisa si ye yagitandika, era kyobulaba yawandiisa busungu, alinga abasaba. Awandiike ng'Abagalatiya tulaba, yabatuuka n'ekiseera n'agamba mmwe abasirusiru mmwe, naye eno yakuba akola ki? Awumbawumba, ng'abagamba ku nsonga ekwata ku mateeka. Abamu beebuuza lwaki yawandiikira Abaluumi, yali nga yeeteekateeka, yagenda mu ekyo yali ayagala okugenda, nga wawandiikidde bawe ensonga. Oluusi ebbaluwa yawandiikibwa si lwakuba nti yawandiikibwa bo ne bateekako buteesi Baluumi. Kale abagezi bangi tebamanyi ki lwaki ebbaluwa eno yakola ki? Yatandikibwa. Naye tulaba nti ebbaluwa eno ezimbye nnyo mu Bukristaayo, era tulaba nti abantu abasinga minisitule zitandikiddwa Baluumi. Kale oba olina ekiseera mbadde nsaba ogisome, funye omukisa ne tugisomako omwaka guno, ne oli n'agigaziya bulungi, naye ndaba nga etuzimba kinene. Naye ayogera ku mateeka. Pawulo ayogera ku mateeka. Omuyisiraayo bw'omugamba amateeka, kintu kigazi eky'amateeka, ekitabo ky'amateeka. Ebitabo ebisooka ebisabo nga 3 by'otunuulirako mu ndagaano enkadde bw'oba oyogedde ku mateeka. Naye wano etteeka lye yali ayagala okunyweza lyali etteeka erikwatagana kukola ki? Circumcision, okukomolebwa, kye yali ayagala okunyweza. Kale etteeka magezi agamu gaali kukwata ku ngeri emmere bw'ogikuuma, emmere bw'ogigaba, bw'ogikwata. Naye abasinga tumanye etteeka erikwata amateeka 10 etusinga okumanya, Exodus, amateeka 10 ng'agaweebwa Musa. Era weeyogera Musa, omuju oba Omuyudaaya atunuulira amateeka 10 yamanyi kiwanvu. Kale abawandiikira abantu bano ng'abagamba nti okukkiriza tekuliiwo si lw'amateeka, y'ensonga gy'agala okunyweza. Kale awo Nufula yafuna ki? Obuzibu wakati w'abantu bano, kubanga abantu bano bawandiikira si bajwa abaasooka, nabo baali mu diaspora nga ffe tuli wano, baali mu nsi endala, naye be baana abava mu nnyiriri lw'Abayudaaya
si be bannyini abaafuna amateeka generation ndala kati ng'abavubuka bwe mbadde njogerako nti awaliwo amateeka ge tubawa ng'agewaffe Uganda naye bo tebagategeera kati bano b'abantu bakola ki balimu kati nga bo bano abaaliwo baagala obayigiriza nti okubeera omukristaayo tekitegeeza kukkiriza kwokka wabula naye ate olina okukola ki okutuukiriza ennono zino ekimu kyo okukomolebwa nga Pawulo agamba nti nedda ekintu kino kirungi naye si yensibuko oba si kintu okukkiriza okukola ki onyolwa okusala lugambye kubanga okusuubiza tekwaweebwa Ibulayimu newankubadde ezzadde lye mu tteeka nti alibeera musika wansi zonna wabula mu butuukirivu obwaki obw'okukkiriza kati Pawulo abazaayo mu lubereberye tulaba Ibulayimu ayitibwa mu ssula y'e12 nti vva wano Mukama akugambye Ibulayimu nti vva mu nsi yo eno erimu ekika kye erimu ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi endala gye nkola ki ennankulaga naye mu ssula y'e15 n'olunyi lwokutaano olw'omukaaga agamba nti n'amufulumya Omukama afulumya Ibulayimu ebweru n'ayogera nti tunuulira eggulu kaakano obaale emmunyeenye bw'onooyinza okuzibala n'amugamba nti ezzadde lyo liriba bwe lityo n'akkiriza Mukama kati nti ezzadde lyo lijja kubanga emmunyeenye mu bbanga ly'olabye awo wali ekinyusi omuntu gw'ayogerako ali mu myaka meka 10 mukyala we abadde mugumba emyaka meka 9 naye n'amugamba nti ojja kubeera jjajja waaki wensi yonna kale waaliwo okusongoza ki kunene nti ekintu yali amugamba kyali ki naye tulaba Ibulayimu n'akola ki n'akkiriza nale kubamu ekifaananyi nga ntunira abantu bano ababiri Mukama akuyise akuwadde obuvunaanyizibwa okubeera jjajja okubeera taata w'ensi yonna naye mukyala wo mutudde awo n'omugamba nti omanyi Mukama aŋŋambye kino kubamu akafaananyi abantu abo babiri bamuzeeyi bakola ki waliwo ennaku zino abaana bakwera bagenda ne bagamba bajjajjaabwe oba baana bwe bakikola naye ndowooza bazzukulu ne bakolera embaga naye ntunda bamuzeeyi bali nga n'ebigambo tebabimanyi bonna batudde naye nga ki kati kuba ekifaananyi ekyo nga Mukama ayita Ibulayimu amuwadde ensonga ey'okulaba ki naye n'akola ki n'akkiriza natural means had no chance for Abraham and Sarah to become parents mu buntu bwabwe nga bo baali tebasobola kufuna mwana owaabwe ow'omuganda kyanisa owa entumbwe zaabwe olw'emyaka gyabwe abantu abasinga tumanyi nti oli efamire bwe bateba mu mwana obuzibu bubeera ku mukyala naye n'abaami oluusi bakola ki balemwa okukola ki okuzaala kino nekituwa nti oluusi embeera ebeerawo ne tukijjukiza Kristo ng'ali ku musalaba okufuna ki obuwanguzi bw'ayita mukola ki mu kufa ti abantu bano ababiri bayibuli nga tubatuwulira ekigambo nga bakisoma tibaalinga abafudde tebakyabalibwa namuki mu nsi abo bakoze ekibaweddeko naye Mukama nga bayagala okukola ki okuyisaamu ekigambo kye nga bayagala okukola ki okuba nga babbulula okulaba nga bakola ki abayimusa nti okukkiriza Kristo kufaanana nga Ibulayimu bwe yakkiriza ekisuubizo nga naye n'amanya nti Katonda ajja kituukiriza naye nga ye ku bumwe obw'omuntu kyali tekikola ki ekisoboka
era tumubala okubeera nga ye jjajja waaki w'abakkiriza. Okukkiriza kuno waliwo ekigambo kiva tukinyeza nti Katonda atonda ekintu awatali bulamu. God has created life where there is no life, giving a son to Abraham. Katonda atonda obulamu awatali bulamu. Era Pawulo akubiriza Abaruumi ng'abagamba nti okuyita mu Kristo okutuukira kwa Mukama waffe ekkubo lyokka okusobola okufuna obukoleki obuwangi ekiyinza okutuwa obutuukirivu. Nti awatali kusuubira okufuna essuubi awatali ssuubi. Nga gwe okusuubira kukoze eki kuweddeko. Nawulira nimvuga akutembeeza lwali lwakutaano era lwenawulira omwami n'ayogera ku kintu nti abasajja basatu nga bayimiridde ku musaalaba bakomereddwa bonna ng'essuubi likoze eki libaweddemu bonsatule. Naye omu ye naggweeramu ddala, owookubiri n'agamba onzijukiranga ayina essuubi nga naye akola ki? Ali waatu. N'amugamba mu kiseera ekyo kyolwaleero ojja kuba naki nange. Waliwo ensi weetuuka ng'okomye ng'olaba otuuse ku pointi enzibu, naye Mukama n'akola ki? N'akubeera n'akuwa essuubi erikola ki? Erikutwala mu maaso. Nti ayogedde nti amateeka galeeta obusungu. Bw'otema etteeka omwana n'atalituukiriza okola ki? Obusungu bukola ki? Nti amateeka galinga agasiikuula obusungu mu bulamu bwaffe. Si mabi, malungi kubanga gatulaga ekyokukola. Naye ekisinga kyabadde nti kwagala, wakati mu kwagala kijja kwesanga nti otuukiriza ekyo ky'oba olina okukola ki? Okukola. Ebintu bingi baŋŋamba nti Alex bitasobola bikola. Si lwakuba nti teeka, naye lwakuba nti nkimanyi ekyo kye nkikola sikola ki? Si kituufu. Nti awatali kukkiriza, awatali ssuubi, Ibulayimu n'akola ki? N'abeera n'okukkiriza. Era n'abeera n'ejjajja w'amawanga amangi nga bwe kyayogera. Oyogera ku jjajja ennaku zino olina okwegendereza. Tulina jjajja waffe wa Uganda. Jjajja akoze omulimu munene nnyo mu myaka 35, naye w'ogenda okitunuliramu ennyo, oba toyambala bya kyenvu, oyinza okukola ki? Ofunamu obuzibu, kala nga zikola ki? Nga zivuddeyo. Naye ate si kyekyo kyokka, oyinza okwambala ebya yero, bya kyenvu, naye woba tolina mu kifo ekimu ky'ovaamu, oliddeko ebiseera byonna ku wiikeendo ng'abamu batandise okukola ki? Okukolima. Waliwo bokka abali mu kinywi ki? Ejjajja waffe waaki? Owa Uganda. Naye jjajja Ibulayimu yali jjajja waaki? Wansi yonna. Abantu bonna nga balina ki? Ng'ayita mu ki? Endagaano yagikola bw'ogitunulira mu ssula y'e17 olubereberye. Yesu yakomererwa, naye si kye kyasooka. Ekyasooka kyali kyaki? Kyakukkiriza. Nti okukkiriza kuno kwe twogerako essuubire lino lyogerwako nti oluusi nyinza n'okugera nga I hope to come, I wish to come. Ti nsuubira nja kujja okukulaba. Kiba kitegeeza nti teweekakasa nja kujja. Waliwo ebiyinza okukola ki? Okukwata. Naye okukkiriza oba okusuubira kwenyogerako olwaleero kwa Mukama waffe kwa Ibulayimu kwali okusuubira nti kijja kukolebwa. Okwenkomeredde nti kijja kukola ki? Kijja kutuuka. Abamu tukozesa probability. Enkuba bw'eba tetonnye, manyi wano musama enkuba etonnye, enkuba bw'eba tetonnye nja kukola ki? Nja kujja. Oba kino kinaaba kikoze tunaakola ki? Kati
ennaku zino n'okusambula weba tebataddeemu ng'eri mu red list sijja kukola ki nja kuba nsobola okujja naye kati tukyabalina kumanya nti oba tuligenda mu red list oba tugenda mu ki kati byonna bikoze eki biri all over the place bivudde ku mulamwa naye okukkiriza n'okusuubira mukama waffe kwatusuubiramu kwe kwa Ibulayimu nti ng'omubiri gwe gufudde nga tosaanidde nga tosobola ng'owulira tokyasobola naye mukama akola ki walaba ng'okikola ki osobola oluusi mukama ayagala tutuuke ku kiseera ekyo nti wootuuka nti owulira tokyasobola ate yakola ki atandike naye oluusi tufuna budde kumulaga ki ekyo nti tutuusa awakola ki nti sikyasobola kati twala buli kimu tukola ki olaba gundi ajjayo kuletika oba kino kyanja kukikola oba kino kyandina gundi tugamba ne wesanga nga tofunye time egamba mukama nti waye aisalenda kiganye kakikola ki tandikira onyiro 19 anyweza n'agamba n'atanafuwa mu kukkiriza bwe yalowooza omubiri gwe yengaye nga gufudde n'atanafuwa mu kukkiriza bwe yalowooza omubiri gwe ye nga gufudde omugambi agenda kuzaala ensi yonna naye omubiri ki mufu naye teyanafuwa mu kukkiriza yeesiga Katonda era n'amanya nti mukama ajja kukola ki ajja kutuukiriza ebiseera bingi wetubeera n'ekigendererwa mu bulamu bwaffe twesanga nga otandika okulowooza noga naye kino mutuufu tekijja kukola ki abakulembeze baffe basinga okunyumira ennyo bagenda ne boogera ne batuwa ekifaananyi kirala mu maaso naye we badda erirwe bokka ne boogera naga n'ekintu kijja kukola ki tekisoboka naye abantu nga badda ekifaananyi nti kino kigenda kukola ki naye nga nawe mu mutima gwo muli owulira tekikola ki kisoboka naye Ibulayimu kituyigirako yali omusajja anywedde yali omusajja teyateeka essira ku bunafu bwe naye yateeka amaanyi neyeesiga amaanyi ga Katonda okulaba ng'akola ki yeesiga Katonda ng'otuludde mu Zabbuli weesige mukama wo Katonda wo ajja kukola ki ajja kuwumiriza ne bwe babiganye weesige mukama Katonda wo ajja kukola ki abamu oluusi we take a blind eye nga ekyo kikole ki musijja kifaako naye Ibulayimu teyabikka maaso ge ku mbeera yali akola ki yali yakkiriza embeera gy'ayitamu ne yeesiga amaanyi ga Katonda okumuwanguza tuyiga ki mu ssuula eno ey'okuna nga Pawulo awandiikira Abalume tuyiga nti okukkiriza kutuweebwa kwe kutuwa obutuukirivu si mateeka era tuyiga nti okukkiriza kwaffe kuyina nti okukkiriza kwaffe kulina okubeera awatasuubirizibwa nti kulina okusukka okusuubira kwaffe amaanyi g'emibiri gyaffe naye era ne tulina n'okuba tetulina kunafuwa mu kukkiriza olwaleero ng'omuvubuka oyiga ki mu jjajja waffe Ibulayimu yali mukkiriza yali mumalirivu yalina faith yali omuwulize buli w'onoobeera omuwulize mu bazadde bo mu bantu b'okola nabo n'ogana nabo ku mirimu mu bantu b'onootambula nabo ojja kukola ki ojja kuba omuwanguzi era ng'omuvubuka olina okukola endagaano ne Katonda mu kiseera ekyo twaba Ibulayimu yakomolebwa naye naawe kiseera endagaano gye tukola kwe kukkiriza ki Katonda okubeera ow'amaanyi gaffe manyi abasajja abantu abamu balina nze nawo kimaanyi kyange kyentambula nakyo ki bodyguard nga kyekikola ki
naye naffe ng'Abakristaayo tugambe nti tulinawo amaanyi gaffe gali mu ki? Mu Katonda yajja kukola ki? N'ekirala, amateeka si mabi, gatuweebwa okutuwonya obubi. Omusajja bw'agamba nti tukomawo essaawa zino, si lwakuba nti takwagala, si lwakuba nti ayagala okumewa waka mu budde okubonyaabona, ayagala okuwonya akabi kewandisanze ekiro. N'ekirala nti tetukozesa maanyi gaffe okuyita mu Isirayiri ne Ibulayimu, tuba tunulira ne Saala baatenderebwa nga bba abantu. Era tumanyi nti bw'otunulira obulamu bwa Ibulayimu, nabo baatukweseraga naye mubutuufu ekisoboka. Era kwayita mu Saala, Ibulayimu n'akola ka bypass. Naye olutalo lwava wakati aba Isimayiri ne abava mu lunyiriri lwa Isimayiri n'abo abava mu lunyiriri lwa Isaaka, lwe lutalo oluliwo olwali awo mu ki? Obutagumiikiriza. Si kyenjala okunyweza nti oluusi tugaana okugumiikiriza ne tukola shortcut mu life ne tufuna ekizibu, ate ekizibu kye tufunye kiyinza okuba nga tekigenda kukola ki? Abantu twagala nnyo bino ebyanguwa, tugamba nti yes, abantu bajja twagala miracles, kino era kirina okutuuka, kino kukola ki? Ne Mukama n'akuwa ensonga ng'ogenda kutambula naye omwaka gwonna, obulamu bwo bwonna. Yakola shortcut, naye teyava ku mulamu awo n'anywera. Kye ŋŋamba nti ebizibu bijja kujja, embeera ejja kukyuka, naye tekitegeeza nti olina kuki? Okuva ku mulamu awo. Naleka kooti kanakagenda ku website yagambye, nothing is permanent. Don't stress yourself too much, because no matter how bad the situation is, it will change. Twasoma abajjaji mu Bible study yaffe, naye Katonda abawa emyaka 4 egy'emirembe, ne baddamu emyaka emeka, emirala nga 4 ne babonyaabonyezebwa. Kale tekiki si kipya, naye okusirika kusinga ate okweweebuula. Ebiri e Uganda tebisanyusa, era mmanyi waliwo okusika omugwa, naye nsuubira nti okusirika kujja kukola ki? Kujja kutuwanguza bulungi. Kino ekisanja kigenda kuba kizibu mu bintu bingi, amateeka, waliwo Maryland, naye okusirika kukola ki? Tubeere abasirise, naye tugenda kukola ki? Twewale nnyo omuntu ayagala okutwawula wakati wanze n'oli. Tutambule nga tulina ki? Okukkiriza. Okuyita mu kukkiriza, okuyita mu kugumiikiriza, Mukama ajja kukola ki? Ajja tuwanguza. Okufuna obuwanguzi olina kuba mukkiriza. Jjajjaffe Ibulayimu yafuna obutuukirivu bwa kukkiriza Mukama waffe. Weesige Katonda ekiseera kyonna, ajja kuwanguza embeera gy'oyitamu. Mukama abeere nammwe. Ffenna awamu tuyimirire twatule enzikiriza. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omuyekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomebwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu. Atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango abamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
ssaala yaffe ey'olunaku Ssabbiiti ey'okutaano ey'obusatu ng'ewedde. Okkirize, Ayi Mukama, okulongoosa bw'oti mu mirembe ebigambo byonna eby'omu nsi zonna mu kufuga kwo. Ekkanisa yo eryokke ekuweereze n'essanyu mu kutereera kwonna kw'osiima ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ffenna awamu essaala eyakwongeza. Ayi Mukama, tukwegayiga omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro kino olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Tujja kweyongera okusaba nga twegayirira. Naye wamu n'ekyo tulina okwebaza Katonda kubanga omwaka guweze leero kasookedde bwe twava mu lockdown ne batukkiriza okujja mu kkanisa. Twajja wano mu August ne tusaba omwaka mulamba. Era Mukama atubedde ne tusobola okuba nti tubadde nga tusisinkana wano omwaka gwonna. Yadde tuli batono, yadde tuli bangi, naye tubaddewo n'abannaffe abalala nga bali ku Zoom. Ekyo tulina okukyebaliza Katonda. Ate nakati nga tugenda okuva wano okugenda mu St. Mark, manyi nga tujja kweyongera bwe tutyo mu maanyi, nga tujja mu bungi era ne Zoom nga yeeyongera. Katweyongere okwebaza Katonda atubeezizzaawo omwaka gwonna. Ate mu kiseera kye kimu tujjukire ne bannaffe abafiiriddwa, abantu baffe bangi abatuvuddeko, abalwadde bangi. Mu byonna twebaze Katonda nga tumanyi ng'okwagala kwe kugenda kukolebwa. Katusabe abavubuka tugenda okwegayirira. Bajje tukulembere mu kwegayirira. Tweyongere okusaba nga twegayirira. Tuwaayo mu ngeri enjawulo bakadde baffe, Ayi Mukama, naawe bonna bonna obuvunaanyizibwa obw'okubeera abazadde. Tukwebaza olw'obusobozi bw'obawadde okutugabirira n'okutwagala n'okutubeezaawo. Tukusaba otusobolese okubaagalanga bwe batwagadde, era otubikkule amaaso ag'omwoyo n'omubiri ku ngeri gye tuyinza okubeera ab'omukisa gye bali. Era tukusaba ekisa kyo bulijjo okubasangamu ekitiibwa n'okubeera eky'okwenyumirizaamu ng'ekigambo kyo bwe kiragira. Twongera okuwaayo abalwadde. Tuwaayo obunaanyi Mukama Katonda wange abakosefu n'abanafu olw'obulwadde obutali bumu. Mu ngeri enjawulo tuwaayo abo bonna abatawaanyizibwa ekirwadde ekya COVID-19 mu biro bino. Ogolola omukono gwo, Ayi Mukama, ku bo era oteeke obujulizi ku mimwa gyabwe ku lw'omulimu omulungi ogw'okuwonya gw'ogenda okukola. Tukusaba olw'omukisa, eddagala n'enteekateeka eziteekeddwawo abakugu okulwanyisa obulwadde buno. Bwe zityo tusobole okuyamba okulaba nga obulwadde buno buggwaawo mu bantu baffe mu mawanga agatali gamu ne mu nsi yonna. Tusabira abo bonna abatuvuddeko, okusingira ddala tuwaayo abo abatuvuddeko mu biseera bino bya COVID-19. Tuwaayo gy'oli Mukama Katonda wange abo be wajjulula mu bulamu bw'ensi eno. Mu ngeri enjawulo tuwaayo abantu bano: John Jumba, John Bwandinga, Francis Matovu, Victoria Nagayi, Bonifacio September, Dora Nalubwama, Nalini Elizabeth Nakabiri, Tata Israel Semakula, Mary Senkatuuka, Nava Ntongo Kyaze, Sarah Nakinera Lwanga Nkata, Margaret Alere, Ellen Mukasa, Sarah Mugwanya Kabanda, Mama Eseza Nakanjugo Lutu, Mire Semakula Kiganda. Kitango w'ekisa ekingi tuwaayo enganda z'abantu bano n'abantu bonna be tumanyi ne be tutamanyi
abali mu kuyita mu kiseera ekizibu eky'okufiirwa. Kitanguwa ekisa ekingi gumya abo bonna abayita mu kiseera kino ekizibu, era bamanyise kitanguwa ekisa ekingi nti gwewaawa era gwajjawo, era byonna obikola ku lw'obulungi lw'erinnya lyo. Naffe abasigadde nga tukyali balamu ku nsi, otuwenga bulijjo ennaku zaffe ekisa okutambulira mu kubeerawo kwo, bwe tutyo ekiseera kyaffe kigenda okutuuka nga tusaanidde kwegattako kitanguwa ekisa ekingi ekyo yakayakana mu kitiibwa. Mukama awulire okusaba kwaffe. Ayi Mukama Katonda, tweyongera okusabira ensi yonna, tweyongera okusabira amawanga gonna agali mu nsi yonna. Katonda, tuwaayo global warming, Katonda, ng'omusana gususse okuba obungi mu nsi ezimu, nga gussa abantu, Katonda, tubasabira abo bonna bakoseddwa olw'embeera eyo, Katonda, bagumye obeere nabo, obajjanjabe, Katonda, musinga obaliise. Tweyongera okuwaayo COVID-19 nga kyafekitinga amawanga gonna, kusaba Katonda embeera yonna gy'eri era weetuuse ku kirwadde kino, otwongere tukwasizeeko era otujjanjabe, tuddemu tutambule bulungi mu mawanga gonna gatuliraanye. Tuwaayo politics ey'obufuzi mu mawanga gonna okusingira ddala mu mawanga ga Africa, nga abaleaders abasinga baluddeko. Mukama Katonda, tukusaba otuyambe, otwege ekkubo ettuufu, tufune abavubuka abato, abaliida abatuufu batufuge, era tweyongere okuwaayo corruption, Katonda, tusaba kyonna ekiri kiveewo, tufune obwenkanya, sente zikole nga kizina okukola amawanga gonna, Katonda, n'abo abali mu refugee camps, Katonda, yongera obubagabirira amawanga gonna, Katonda. Tweyongera okuwaayo obusosoze mu mulembe guno, omwaka guno 2021. Twali twalowooza eno lyavaawo oba bikendedde, naye nga embeera eno ekyaliwo ate nga ekyagenda mu maaso, Katonda, mu ngeri eyeewuunyisa. Tweyongera ogisabira, Katonda, tukwatireko nti abaana baffe bonna abaddugavu oba bava mu kala endala etali ntuufu, abantu abamu gye bamanyi entuufu, bafune opportunities ezimu mawanga gonna gye banaalaganga era nga bakole bulungi, babeere recognized. Sabira entalo oba conflicts eziri mu mawanga gasinga, ayo Russia ne UK nga balwanira Black Sea, ayo USA ne China ku trade wars bagenda nizo maaso zigyewo, era nga neeyongera okuwaayo n'ensi nga Japan yafunye obutabanguko bwa landslides. Ayo bannansi bonna abakoseddwa, Katonda, kusaba obajjanjabe, n'abafiiriddwa akaab'enganda zaabwe bagumye emitima, batambule bulungi mu nsi eno nga bongera okugulumiza n'okutendereza. Ayi Mukama Katonda, neeyongera okuwaayo abavubuka emirimu gyonna eyo gye baapulayinza, Katonda, baviireyo ekkubo, balage ekisa kyo, Katonda, kusaba okutula enjegere zonna ziremedde okuweza ku makubo gaabwe gonna ag'okufuna emirimu, Katonda. Neeyongera okubawaayo ku y'emisomo, abafunyeemu ups and downs nga basoma mu university oba nga bakyali mu masomero gaabwe wansi, Katonda, okusobola obusobozi bazzeemu amaanyi era n'okukkiriza n'obasobola okukimekinga. Paayo enneeyisa y'abavubuka, Katonda, kusaba bateeko ku mitima ng'ennaku zino omutimbagano gufuuse omutimbagano n'ebifaananyi bateekayo, Katonda, kusaba bonna abakikola beekula emitima era, Katonda, bakwateko
kuba babadde baseetuse kubakomyewo mu kkubo lyo ettuufu ya Katonda n'engeri y'okubawaayo Katonda bakuume nga ne Ephraim yali yeeyongerako ne kati yakakanako n'abo abali mu nsi nga Uganda Katonda yongere okubakuuma kubanga bato ate nga basinga okutta basinga okukuba kikooko Katonda beera nabo bayisemu embeera embi n'engeri okuwaayo church ayi Katonda nga church esoomozeddwa nnyo mu kiseera kino kya COVID-19 amawanga gonna kusaba otwongere okuuma era otuyisemu eno embeera Katonda nga Abakristaayo era tutambuze nga tukkiriziganya nga tukkirizaamu okusinziriza ntukulumiza era n'abo abaali bakuvaako yongera obbajukiza eno kyaki ennyumba yo era ensuko essanyu n'emirembe n'okubeera obulungi mu Katonda era yongera otugumya tujje nga tukusinza tukutendereza era naye namusenyi mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe ayi Katonda we okusaba Ffenna awamu twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu beere naffe ffenna emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Katweyongere okusinza nga tuyimba oluyimba olw'18. Lwe luyimba olwo nga tuwaayo ebirabo. Tujja kuyimba ebitundu 2 ebisooka nga tuwaayo ebirabo, n'oluvannyuma tunaayimba ebitundu ebiddiridde ng'abaagala okwebaza bajja okwebaza. Tuyimbe ebitundu 2 ebisooka nga tuwaayo ebirabo. Abagenda okwebaza ku lw'ezzadde mwamba nsoko mutana kitende mitimbula jjajja na kitende muyimirire bwe mutwaka social distancing naye mukola engeri y'akakomera teri kufukamira okutyo tebuliiwo twasengise. Mukama Katonda kitaffe twagala okwebaza olw'ekisa kye kingi ekitonda ate ne kireeta mu maaso gaffe ne tulabako. Twebaza ku lw'omwana ono ku lw'omuzzukulu Eva May Christina Mirembe Mukasa. Twebaza ku lw'abazadde be Anna Rose Nabyuko ne Alsa Mukasa.
Mukama oli mulungi, eyo yonna nteekateekayo, teri asalawo kuzaalibwa kulonda bazadde be, ate era teri na muzadde asalawo mwana ki gw'ayagala, bwetuwa bubi lwa kisa kyo. Naye ffe tusiime, tweyanzeeko. Nabadde noonyaako ku Mukama okwogerako naye ku nsonga y'omwana ono nga baŋŋambye bansabye okwebaza. Mukama nampa ekyawandiikibwa nga kirimu Isaaya 55 olungi olwokusatu nga lugamba, tega okutu owulirize era ojje gye ndi osobole okubeera omulamu. Nange nakola endagaano naawe eteriggwaawo. Message eno y'abazadde abo Anna ne Isaac. Buno obubaka bwammwe. Mukama agamba mutege okutu muwulize ky'abagamba. Omwana ono temujja kumala gamukuza muwawa, si mwana wa nsi, mwana wa Katonda. Mulina okunoonya okuwuliriza ennyo Mukama ky'abagamba, engeri gye mugenda okuzaamu omwana ono. Naye agambye nti mumunoonye ng'akyasobola okulabika, asobole okuba mandate gye mugenda okutambulako, oba program oba protocol. Temujja kumala gabikola muwawa, nnaku zino lwakyusanga. Kaakati mujje munoonye Mukama seriously, mwongere mu kusaba omwana ono biije bijje mubeeramu wadde yakazaalibwa, naye tewaliwo kye mwalabye era tewaliwo kye musobola kugamba nti mwabiraba dda mubimanyi, temubitegeera myaka gye tubitegeera ey'okuza abaana. N'olwekyo ekigambo kino mukikwate seriously. Isaaya 55:3 muwulirize Mukama ky'agamba, mumunoonye mu kusaba, mumunoonye mu kusiba, mumunoonye mu kwegayirira, mumunoonye mu kusoma Bayibuli zammwe, mumunoonye mu buli ngeri yonna gye musobola omunoonya, musobole okutuusa omwana mumwagale. Omwana anaabaweesa ekitiibwa, omwana anaabasanyusa, ate mujja kunyumirwa ezzadde senga munaatambulira ku Mukama kikyagamba. Nammwe mwennyini mwekebere mulabe obanga ddala muli beeteefuteefu okuza omwana nga alimu embala y'obwa Katonda. Kuba ffenna tulimu embala y'obwa Katonda mugenda naye ejjeeru erokamu ffe n'ejjanga egira etutumukamu bweti. Naye mmwe kati mufunye ekigambo, ate agamba nti ekigambo kye era mu Isaaya 55 tekiva gy'ali bwerere ne kitatuukiriza ky'akitumidde. N'olwekyo mwe mumunoonye. Agambye okukola endagaano nammwe teriggwaawo. Era ekigambo kya Katonda kye kimu kigamba nti nze Katonda nga y'agamba nti pulaani zange gye muli nnungi, si kubakola kabi, naye kubakulaakulanya n'okubawa future erimu essuubi. Future erimu essuubi gy'emirembe, ng'omuntu olina emirembe, ng'olina essanyu, wadde mu maziga wakati, naye osobola okuba ne future ng'erimu emirembe. Mukama twebaza. Kati ngenda okusabira omwana ono omukisa, namuwa omukisa, naye okusooka kwa byonna nsooka kumunyika musaayi gwa Yesu, nzikirize. If I may, tukuwanga musaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu gukutule, gubeetente, gumenyemenye buli kyonna kyonna ekibadde kitambulira mu famire yo ekitali kya Bwakatonda, ekitali mu mbala ya Bwakatonda, oba amannya ge baakutuumye, oba ki kyonna nga kye kibaddeko obuzibu, ekyo kikoma leero. Kikutulwa, kibeetentebwa, tojja kubaako kikutambulako. In fact, Eva May ono ye cornerstone ya famire ye. Gyava gyasibuka ate n'ebukojja. Kati ebisuka ku by'oba Katonda ebyo mpewo mbuyaga. Buli kyonna kyonna omwana ono afunye omukisa, naye abazadde muwulirize, Mukama bagambye muwulirize. If I may, nkulangirirako omukisa gwa Ruth, jjajja wa Yesu. Omukazi yali tazadde mwana nga n'omusajja amutuddeko, naye yagira ki bwe yamala n'abeera jjajja w'obulokozi bwaffe.
kulangirirako omukisa gwa Naomi nyazaala we eyalemerako n'azuula n'amugamba genda ku Bowaazi tovaawo genda ogalamire ku bigere awo n'amwana n'agira ki era n'akola nga bwe bamugamba obere muwulize nkulangirirako omukisa gwa Mary Magdalene olemere ku bigale bya Yesu obutaviirawo ddala nkulangirirako omukisa gwa Saara obale ebibala ne mu bukadde bwo nkulangirirako omukisa gwa Rebecca yonna gy'oligenda obufumbo bw'oliyingiramu abaana bo bawambe ebisumuluzo bya geeti z'abalabe baabwe waba tabaggulira tebafuluma amaffe basa kale kaakati ndowooza katuyingiremu okwebaza okwokubiri ebiwa ekiripo kiki ekyokuwa ebyeweebwayo ate ne bajjajja bonna n'abo bonna abalinako olubu ku mwana oyo bonna tubasabira omukisa okutali bunyike naye okusinga ennyo muwulirize mulabe ki Mukama ky'agamba amaffe ebazibwe amiina. twongera okwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu, twongera okwebaza olw'abadduwo n'abazaana b'abakuŋŋaanya wano olwaleero bonna wansi w'akasole kano, twongera okwebaza olw'abaze ku lukomera, okwongera okwebaza Mukama oli Katonda tokwekebwa kyama kyonna, okufumitiriza kw'emitima gyaffe kwonna okumanyi. Mukama kuba omanyi lwaki buli omu avuddeyo n'ajja individual okujja okwebaza Mukama kalina kyakugamba. Mukama oli mulungi, amaloboozi amangi ogawulira ate n'eddoboozi erimu oliwulira. Mukama nsaba owulire kinoomu neetule mu nsonga ze, kyonna kye tukwebaliza tetusobola kuwangala okisaanidde, naye akatono ke baleese Mukama kakkirize okwebaza kw'emitima gyabwe. Okkirize Mukama ate ne bebayaayaanira bwe biba nga bikugulumiza nabyo bibawe. Onyweze emirimu gy'emikono gyabwe, obawe essanyu Mukama wange we livudde, osangule amaziga gaabwe
buli kyonna mukama wange omulabe kyabanyazeeko kikomyewo ate nga kyamuliika. Tukwebaza mukama kubanga tebitukasabye ate nga obimanyi tebabyetaaga byonna mukama wange obitukoledde. Nolwekyo tetwongera okwebaza webale tutambuza n'otutuusa mu mirembe era ne tubeerawo mirembe wansi wa kasolya ku mwanawe woowulira ettiimu yonna ey'omukulu fenna nga twetala odda bamalayika mukama neza bamalayika baffe buli omu nga tewabatugabira bongera okutambula naffe n'okutulungamya mu mbeera zonna tujjuza omwoyo omutukuvu tutambule nga twegendereza nga tukola ebisaanidde mu maaso go. Tuddeyo mirembe tusange waffe gye tulaga mirembe ate ne wonna 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 we tunaabeera tubeere mu kubeerawo okwo. Bwe tutyo bwe tusabire mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Nga tetunnayita mukubiriza w'Abakristaayo okutwaniriza n'okubaako byatutegeeza, nja kusaba abavubuka bagambe nti balina oluyimba. Balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo, mwebale nnyo. Amannya gange nze Richard Ntege Lubwama, ndi musajja wa Ffumbe. Mwebale nnyo kutuyita The Road to Jericho, group bagiyita The Road to Jericho. Thank you. Nsanyuse nnyo okubalaba bassebo ne bannyabo, mwebale nnyo tuyita group eno gye mulaba wano bagiyita The Road to Jericho. Tugenda kubeera tuzanya pieces 3 ezimu muzimanyi. Esembayo bagiyita Joy of Man's Desire. Hope you enjoy. Thank you. You ready? Thank you. Majesty, let's choose.
This is going to be the final piece for the evening. Thank you. And a piece by Gita Joy of a Man's Desiring.
mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Thank you. Nga tetunnabagenda munsonyiwe nerabidde introducing amannya. So group A consisting of 3 sections. Group A consisting of 3 sections. Twina percussion, we have a glockenspiel, waliwo abasigadde engoma baziyita zi timpanis naye tubadde tesobola bireeta ne wabeerawo brass be bali emabega, which consists of trumpets, trombones, a cornet, and a tuba. Ne wabeerawo strings, which consists of a violin, a viola, the cellos, and 1 double bass. Amannya g'abaana abazze olwaleero tulinawo asinga obuto, which is Ruby, addako obuto bamuyita Godfred, be bali mu percussion, abali mu the string section placed by cellos olwaleero, which is Zizi Aikens, Netara Aikens. Abali mu trumpet section is Esther Shamilaka Roya, ne Martha Erin Nasita. Mwebale nnyo kutuhostinga. Hopefully, but thank you. Kama mlungi, sera kyonna. Batwasa abasajja owekitiibwa Ronald Mutaaya n'alinnya Skyba Faliisu abalangira n'abambejja abakristaayo mwenna abaami n'abakyala n'abaana baffe n'abali mu kkanisa eWaterloo n'abangi abali ku mutimbagano gwa Zoom. Mbaaniriza okusinza okwaleero nsaasira abafiiriddwa n'abalwazizza bonna mwezi oguwedde kyabatukuŋŋaanya. Ne bazanyi wange Alex Mutyaba ng'okuwulira Samuel Njawadde ku shortcut. Nebaza abavubuka abakulembeddwa Mwami Mark Kabooya olw'omulimu omulungi n'obumu mulaze okuteeka okusinza kwaleero. Era mu ngeri y'emu nebaza abaweereza bonna okutukulembera okututegekera obulungi. Nyaniriza abadde bonna n'abo ababadde baludde okukuŋŋaanira wonna. Abakristaayo bonna abatulegaseeko okuva mu makanisa amalala gonna ag'okusinza mu Luganda tubaliriza. Temugyalo okwo mbasaba kukomerawo okusinza mwezi. Ebirabo ebyaweebwayo mu kusinza okwa June, ebirabo byali pawundi 6, obweyamo pawundi 67, twebaza pawundi 2. Ssente ezaweebwayo okukiriza bya St. John's ebatugaddeko ne twetemanga ekkanisa pawundi 125, omugatte pawundi 875. Twetema eddirisa limu lya palos 82 nga mipalo pawundi 12, omugatte gwa pawundi 9 naye omugatte gw'ebirabo eby'omwezi ogwayita pawundi 875. Mwebale nnyo mwebale ddala bank details jakusibajjukiza waba watazirina. Barclays Bank account name Okusinza mu Luganda. Account number eri 20704954. Sort code eri 206788. Ebyengera twebaza olw'abaana abazaaliddwa ng'okubadde kuli May, Christina Mukasa, tulabye beebaza azaalibwa muwala waffe Kyalana Najjuko amusikulu wa Kyala Christina Kitende. Ebbeebi owookubiri omupya Zinedine Dos Santos
nga azaalibwa mukyala Melba wanje wa mukyala Alice wanje. Twebaza Mukama olw'ebirabo byatuwadde. Mu balwadde tujjukira abo bonna muffe wano abalwadde n'abalwazizza abakamwa baabwe. Twongera okusabira mukyala Mutebi Luwanga omuwandiisi waffe n'omusumba waffe Reverend Dr. Godfrey Kazino n'omwami Fred Kaweesa Uganda. N'abalwadde bonna tutamenye mannya tulina wano ne Uganda Mukama agole omukono gwe kibali kasuubiza. Tukulisa abataata olwa Father's Day tetubalabanga erimu nga biri June naye tubayozaayoza era tubeebaza n'okubazzaamu amaanyi era bataata n'obuvunaanyizibwa abayizi. Okubika tuyise mu kiseera kizibu nnyo omwezi oguwedde nga bano be bantu abatuvuddeko etutegeddeko. Tujjukira Mukristaayo munnaffe omukyala Sarah Muliira. Tujjukira mukyala Sophie Kafeero ng'olwo bayisizza nnyo obuzibu bw'abavubuka okukozesa ebiso ng'ayita mu kampeyini gye yatandika eya Drop a Knife Save a Life. Oluvannyuma lwa mutabani we Derek Mulondo okuttibwa ekiso mu June 2017. Yayogerako gye tuli wano mu kusinza Okw'Abavubuka mu July 2019. Anniversary ey'okubiri omwana we attiddwa mukyala Muliira yawummula era enteekateeka z'okusika zigenda mu maaso ajja kuziikibwa ku Lwokuna ku wiiki eno nga 8 July. Mukristaayo munnaffe omukyala Becky Lwanga yafiirwa maama we omukyala Gertrude Nakyembe ow'Empene mu Kaluzo. Mukristaayo munnaffe omwami Ronald Mutalo nga muyimbi mu kwaya yafiirwa bannyina babiri mu mwezi oguwedde. Yasooka omukyala Rebecca Ssekisambu nga yafa nga 8 June ate muganda wamuddako omukyala Christine Walusibi n'afa nga 21 Mukyala Rachel Nalumu Muliirwa yafa e Uganda omulamu wa mwami Malcolm Kibuga. Mwami Jasper Ntege yafiirwa jjajjaawe omukyala Lumayanja mu Uganda. Twafiirwa wano omwami David Kirunda n'amateeka amanyiddwa ennyo ow'e ng'ono wannyina wa mukyala Enid Kakaire tuliba naye mu kwaya ng'era mukoddomi w'Oweekitiibwa Ronald Mutaayi. Ab'enju y'abagenzi Kano n'omukyala James Dungu baafiiriddwa muganda waabwe mukyala Victoria Dungu Ssemwezi yafiira mu Amerika. Abakristaayo bannaffe omukyala Jessica Namukalu ne Christine Nakitende n'ab'enju y'omugenzi Ernest Kabala baafiirwa mutabani waabwe omwami Godfrey Ssemujjuki. Omwami Hamilton Nsubuga yafiirwa taata we omwami Sylvester Nsubuga Sirimu. Mukyala Olivia Nabatanzi yafiirwa ssengaawe omukyala Mary Maano Uganda. Dr. Robert Mutaya yabadde mugenyi waffe okuwulira leero yafiiriddwa muganda we Profesa Nobo Banadda yafa ku Friday era aziikibwa leero. Era tujjukira abantu abalala bano betufiiriddwa nga batukwatako obugenyi n'obeddala muli omwami Everest Kayundu, Engineer Eric Paul Zigiti, Dr. John Sibambi, Dr. Sam Mutumba, Mrs. Emma Kabalikagwa, Mukyala Josephine Mulyati, Mwami David Kanoonya, Engineer Kasozi, ne Mukyala Rosemary Kasani. Tutuusa okusaasira kwaffe eri ab'Enganda z'abagenzi era tusaba emyoyo gy'abagenzi Mukama giwangaatirwe era bawe ekiruulo ekirungi n'abaagalwa baabwe mu kufiirwa kuno bano bakubiriza okweyambisa pastoral care service tulina wano e Waterloo zegirirako obujulirwa okuyamba mu kusaba support prayer very spiritual n'okutuzaamu amaanyi mugikozese kubanga eyamba. Bino bye bigenda okubaawo nga lumu August
Kw'Okusinza kwaffe okuddirira omutwe gujja kuba Luganda. Ekkanisa eno nga bwemutegedde ejja kuba eggalwawo leero okusinza ku nga kuwedde. N'olwekyo okusaba kwaffe okuddako mu August tugenda kukungaanira mu St. Mark's Church, Kennington Park Road, South East 11 4PW from August okutuuka mu May. Bakubira omulanga mujjukire okukomawo ku kkanisa tugendewo bangi. Naddala abo abambalayo empiso zaabwe tujje nate okusinziza awamu batulabaganako. Okutuuka ku kkanisa eya St. Mark's, ekkanisa eri kumpi ne Oval Underground Station, Victoria Line, ne Kennington Station ne Vauxhall Stations nazo ziri kumpi. Buses eziva e Elephant and Castle nazo nnyingi eziyitawo. Parking nnungi ddala esinga eri awano kumpi n'ekisaawe kya cricket mu bifo ebyetoolodde ne mu bifo ebyetoolodde. Endagiro zino tujja kuziweereza nga kusaba okuddamu tekunnaba. Saturday nga 17 July tujja kubeerayo n'ekigambo ekijjo nga kitegekeddwa okusinza mu Luganda Waterloo ne Luganda North London. Ekigambo kino sensation yesembayo mu series za sensations zetubadde nazo mu kiseera kino nga tuyambagana buzibu bwe tubadde nabwo obwa COVID. Topic oba omulamwa mu kigambo kino ejja financial interest y'ensimbi nga omwogezi omukulu ajja kubeera ow'ekitiibwa Waggwansibirwa Wanika Wemmengo. Ebintu byajja okwogerako tumanyi nti abantu bangi bandyagadde okuteeka ssente mu Uganda nga ziyinza okuzaala ssente endala investment, naye ng'abantu bangi batya kugwa bafere kuba ababbi nga beetaaga signposting, kumanya kampani ki ennungi, governance, contacts entuufu, ebintu bwe bityo. Oweekitiibwa Waggwansibirwa era nga yewanika Wemmengo agenda kutuwa amagezi mu nsonga ya investment mu Uganda. Aboogezi abalala ku session y'ekigambo ajja kubeera topic ey'okubiri community investment and finances. Tufuna tutya ensimbi nga session eno erina ekigendererwa ky'okutegeeza abantu okuyamba. COVID yatabangula nnyo ku nnyingiza y'abantu, kale bino ebigambo biyamba okuwa abantu amagezi. Councillor Maureen Wangale omukyala Margaret Magezi abakolera Department of Works and Pensions bagenda kutangaaza ku nsonga ezikwata ku universal credit n'obuyambi nga grants eziri mu council zaffe wano ebisobola okutuyamba. Tujja kubeera n'omwogezi omulala mu kigambo kino Wanita Neokazibwe agenda kwogera ku projekiti ya Community Development Fund idea mpya erema kubiriza okwitabira ekigambo kino. Kigenda kubeerawo ku Saturday nga 17 July 2021. Flyers tujja ziweereza ebitali byawala. Nga 18 enkeera tulinayo akakiiko ka komiti ya kusinza mu Uganda abalina ebirowoozo bisobola otuzimba n'okutwala mu maaso banaye tubyaniriza. Ku lunaku lwerumu wajja kubeerawo ku lunaku lwerumu 18 July wajja kubaawo okujaguza kw'amatikkira mutimbagano online ng'oweekitiibwa Mulwannyamuliise Mwogere Katikkiro yawuula omugenyi omukulu. Ebisingawo ne link bijja kubategeezebwa mu kiseera ekitali kyamala. Ebibaddewo ekisinga okukulirooza embeera ebyewaffe e Uganda etusabire ensi yaffe mu buzibu bw'erimu jjengo lya COVID-19, okufa n'okukwatibwa obulwadde ebingi, lockdown, ebbula lya vaccine n'ensimbi ez'okukozesebwa n'obutabanguko obw'enjawulo ffenna tumanyi tusitule eggwanga lyaffe.
Tulina badges ez'okusinza mu Luganda ziyanga egyambadde twaziranga wano ku Sande yayita ziri ready pound 5 zokka kyalibadde ekirungi singa buli omu mmemba w'okusinza mu Luganda nekristaayo waffe yegulireyo badge kiseera kino nga tujaguza emyaka 3 olunaku lutuuke nga ffenna tulina kyetulaga okuwagira omukolo gwe tulina. Badges bwe ziri nnyingi nnyo. Tulina abantu ab'enjawulo abatuyamba okuzitunda. Nja kwogerako wano amannya matono naye ngeri abantu abalala waliwo Mwami Timothy Musajja Akaawa, Mukyala Phoebe Kibirige, Mukyala Vicky Nakazaana, Mwami Mark Kawooya, Mwami Hannington Subuga Sibimawale n'abalala nange zirina omusawo ayagala okufuna badge okwaniriza. Birthdays, balina birthdays mu July, balina maaso abakulu bamasabire tubayimbire happy birthday. Waliwo abalina birthdays mu July, tewali bana mwebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo tulabagana okusinza okujja kwa Buganda okulibeerawo nga luno August mu kkanisa ya St. Mark Kennington. Mukama abeere nammwe. Emirembe gya Katonda ebisinga okutegeera kwonna gikuuma emitima gyaffe n'amagezi gaffe mu kumanya n'okwagala Katonda mu mwana we Yesu Kristo Mukama waffe n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku ffe guleme okutufaako emirembe n'emirembe. Amina. Katuyimbe oluyimba lwaffe olusembayo 254